Director mbadde bweru wa ggwanga eyo Dubai Abu Dhabi abasinga mukwano gyaffe abakuba ekyeyo gibagenda abafunayo n'emirimu egyoba driver mu nsi ezo naddala ez'Abawarabu kakati nkomyewo e Uganda wano oba oli awo nafunye akalimo ak'okubeera driver oba nkomyewo eri mbadde driver na pamiti yange bulungi nnyo kati ndi wano ngenda kukola nti okufuna pamiti ya wano. Now neyanziza ino ssebo kakati tuyina kye bayita okukonvertinga permit. Now ebintu ebyo bya mirundi ebiri. Tuyina omuntu nga muna Uganda ne tubako n'omuntu nga si muna Uganda. Bw'oba muna Uganda nga bwe twogedde nti bw'oba oyagala kufuna permit olina okuba nga olina national ID. Kyesooka okubuuza nti olina national ID nti ye. Gwe ne bw'oba nga oli mugwira nga olina national ID tukubalanga muna Uganda. Ekyo kimu. Bw'oba olina national ID that means oqualifying kufuna permit yawa. Then nze ndi muzungu nvudde mu America oba London oba UK. Nzize mu Uganda nina mission gye ndi mu kukola. Naye mu kukola okwo nja kuba ne permit ne motoka nkozesa mu makubo ga Uganda. Nsobola kukwata permit yo eyeggwanga eryo lyovuddemu bw'ebanga eri valid ne tugikonvertinga ne tugikole yawa eya Uganda. Wadde waliwo ebitugenda okusaba awo ekisooka tugenda kusaba passport yo. Ekyokubiri olina kubanga olina visa. Ekyokusatu visa ino kubanga translatingidwa mu lulimi olutusinga okwesanga official wano mu Uganda, that is oluzungu. Then bwe tubanga eri mu lulimi visa ino kubanga kweri ne passport ino kubanga ekyakoze eki kweri. Then ebyo byonna bw'obireeta n'obipresentinga okwirizibwa okukonvertinga permit yo okuva mu yeggwanga eryo okutuuka okubeera nebeera mu ya Uganda.